Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Katonda yebale nnyo. Emirembe gyonna abaana betulina ku nsi kuno tweyanzige waawo ayina mama naabagereka gwe kakkanako mpolampola mazima tatagambye nti mwakyerabiddeyo tugamba nti wetubanga tugenda eyo eri abakadde ekiwandiiko tukituuse kyekino kyennyini twebaza taata amannya ge ago gennyini gesobola kuddamu essaawa zino nti wafumba ekisitu ng'asitula mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima ogwagala obwakabaka bwo era n'obuwagizi bw'omuwadde omwaka guno mwaka 2019 n'ensimbi z'owadde eggwanika lya Buganda eziweze nyingi nnyo ddala nayisobola zimalayo omutima ogwo okweyongere nga Mukama bw'anaaba akusobozesa Ssaabasajja Kabaka awangaala omukono gwa Katikkiro ngamba Kabaka waffe ow'ebweru bw'omunoonya tagulina guli wano Kabaka wa Buganda atuuse ku mukolo Ssaabasajja ku mukolo mwali sigala waggulu waawo taata bakadde bange mukkirize beene mwali mu nju era obwedda ku mukolo kwali Ssaabasajja empologoma ya Buganda abaana ab'obulenzi mukane bali kubeera nga oli mukulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo ndina omugolo omwami akakoze ekiri wano sanyu jereere sibyetano sebo bulungi nnyabo sibyetano nnyabo nange oli otya leero mpulira bulungi nga wanyumye nnyo buyinza bwa Mukama bulijjo ye gwe gwendaba butereevu okikoze otya sebo munnange obikola mbikozi ne Katonda yamanyi kubanga waba takkiriza tosobola bikola olina kukkiriza Katonda n'omwekwasa n'asooka kutuusa ku bino mugambe leero nzize olwaleero nzize ate naki ate nalo bale kujja n'amaanyi nzizizza maanyi myaka 18 myaka 18 abadde akigwana era abadde akigwanira biki byobadde omulowooleza mu kaseera ako konna omukyalo oyo mukyala mugumiikiriza ambeereddewo mu buli mbeera yonna ekintu ekiringa ekinene akifuula ekitono ate bw'alaba ekiyiseeko asirika busirisi newayitinga nnamba akuddiza kimu kimu ate nga takuboggoledde naye bw'okola ensobi agumiikiriza ate n'akubuulirira kayimba kiko yagala omuweereza muweereza akayimba wajjanga asaaga mu bulamu bwange n'ofuuka ensonga kubanga mubanga abasaaga oluvannyuma n'afuuka ensonga bannange kirungi nnyo weebaze ku bantu ssebo neebaza mikwano gyange abaana bange baganda bange n'abambeereddewo mu buli mbeera yonna abange tuyiye engeri gye tujjula ekyejjulo omuliro tuguveeko tubuka mu kulimbeze taata waliwo abakulu abakulira keeke eno bakwataganye ono gwokusatu yayambadde dress eyavudde mu Sharitas Bridal World bw'atyo n'asala keeki tugenda kubala okuva ku 5 2-0 Bestman je balekose kale nnyo bale kutambuza mukolo sebo mubusinze okujja abakolo yagala bagamba kirese abagole mbagaliza kugonda buli muna gondere munne buli muna gondera munne bajja okusooka okutambula ebbanga eryo okusinga ebbanga bali banatambudde sebo badde okyebaza abantu
nebaza abantu bonna bamperekedde, nebaza famire ya mukyala wange kubanga ne famire emyaka mingi niyo negumiikiriza nesirika nti bakole bwe balituuka nga bakkiriza balijja kuba tubadde bumu nabo embeera yonna nga tuli bumu nabo. Kati gyenzize mbadde nzijanga gyenzija mmanyiyo era nga njagala kubanga nabo nga mbamanyi era nga bammanyi naye lwakuba nti nali situukirizanga kati nakyo kimpadde embeera yonna tewali nsonga okujjako okusooka okwenoonyeza okunoonya ssente mpola mpola mu bulambulukufu okusobola okutuuka ku kino. Katundu kyakasinze okunyumira omugole ng'afuluma. Omugala annyumidde bamukozeeko bulungi abadde ajja olabye n'okukyuka akyuse nga ndaba embooko enswanyu lufaalu ng'alinga atali oli. byeyagala okwogera kale nebaza mukyala Shalita bulijjo namulabanga bulabi ku TV nange ne lutuuka nga lwerwo nga zze kukwata gwange bulijjo mulaba ayitabinga abantu naye nga nange simanyi nange luliba olwo ng'ali kunze naye kati twogera naye ate nange ngenda kumulaba ng'abuuza nze kennyini nnyo n'amaanyi Mukama agampadde webale kujja kale nnyo kale mukwano tova ku Delta TV tukyali ne bannaffe abahirwota bali mu kusomba ebirabo bannange tovaawo nkwagala nnyo Sharita's Bridal World yenkozeeko enviri ne makeup ne gomesi ate nga yeyambaza n'omugole ekiteeteeyi nkwagala nnyo mu kikole nga batagenderedde ddoola gy'agenda okugabula muweerezeyo essowaani ewerekerwa ku ddoola gy'agabula okulembeze mukwase ddoola esooka agenda agabule obuyi buli ddoola esooka agikutte agenda kulekerwako omuko senyimba omwana wange muwe entambula agenda agabule mwana munne baana ab'obulenzi mu njo ab'obulenzi mu nnyumba mujje tuteteekanye ettanka yaffe eno tugiggyewo ab'obulenzi obakulembera abaana bo bakoowole tuggyewo tanka yaffe wano abaana b'obulenzi mu nnyumba beyanziza DJ kati sooka olindeko kati kwata sowaani naawe ab'obulenzi mukkirize tujje tunisembera omadoola ajjako eyennene tugenda okumala kuva ku 5 paka ku 0 asooka okumalawo yasinga okwagala muno 5 nya kute sowaani agabula abalala ate kitange ddoola naye mugambe kitange waliwo lwako okunywa wano katukatwala asooka okamala bwe yasinga okwagala munne 1 2 3 0 timu ddoola timu ddoola tugende timu ddoola waliwa obuyi buno kitange ddoola agenze kugabula kubadde ly ate agende mu nju anti ono alya n'oli alya emmere egenda esowaani tweyaziza olabwe malako tweyaziza bakuyita Bambita Nakayegoreti, director wa Awakula Nume Culture Group. onyenye ekiwato Ondabye. nange malako Kwagala. mwebale kale tya kwagala kyo ekyo kyekyo oyo sweet Dora kwatiriramu katono DJ kamala okugabula bataata obuyi buno
Dola esowani girekawo. Esowani girekawo dola. Mazima. Ffe tubatuwe ya mami tugende mu nja naye basawo. Kamboka mwala yamuleetedde mu gomesi n'ayongera okwebaza omwami we olw'okubeera nga teyamuswaziza. Abagenyi be bagobezza n'obulabo obw'enjawulo era omukolo gwabadde mukyamufu ddala. Cheyanzege. Wange Jose. Oyo mwennyini. Webaza byonna byonkoledde. N'okunjagala ennyo. Mazima. Webale kunjagala. Kintu. Abange bonna tebaagala bakyala we. Naye oyo. Nakakiraba. Mazima. Neyanziza neyanzege byonna byonkoledde. Mutima gwange byonna. Wadde ekibazo kino kironyako. Ekirabo mwami wange kyenkuwadde kivudde ku mutima gwange. Ku ntobo y'omutima gwange. Webaza byonna 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 byonna. okoze bulungi nnyo Dora n'otabimalaayo kubanga maama bayinza okutandikirawo ne basabuka. Abakyala bakwano bange bonna. Omwami Tebajjanga Joseph ne mukyala wo Dora Nanteza mwebale bambi kuleeta mukolo ku Delta TV tubagala nnyo. Kaseera kano mukwano tubeera tugenda mu wedding album atira nga tunani bannaffe abakyagenda maaso tuyira obubaka obw'omulembe nga batulaga nga bwe batwagala myaka 10 nga tuli ku TV. Leka tuyirabe tuva ku Delta TV tukole mukagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hey Diva, hope you're doing well and fine. Yeah, it is me Fairuz again. Niwe na changing zamu ku number 13. I always appreciate you for your services. I can't wait to have you on my day. But I always appreciate you and I'll be following you, supporting you all the time. Dear.
sawa yaffe esooka ewedde mukwano balinye okubeera ng'okyekumira ku Delta TV tuli ku YouTube Sharital Show fuka subscriber mukolo gwo bwe tumala tukuteeka ku YouTube ab'ebweru bonna ne bagulaba subscribing obeere nga olina omukolo gw'oyagala okuddamu olaba ojja gulaba ku YouTube Sharital Show kwetulinnya omukwano naye nga teweerabira Gomesi Sharitas Bridal World yenyambaza nawe yeyina okwambaza tulina Gomesi tulina ebiteeteeyi tuteeka omukolo mu lunaku lumu tusomesa abantu enviiri ku Nasa Road esimu kweri amazzi ga Hill Water engato nzija Kato Cell Center nkoledde waneeno ku Malakai Eco Lodge City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road alina gowns ne changing dresses katugende mu Bulango bwe tukomawo tugenda ffenna e London okitegedde okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water Purity Nothing Less.